Omulamwa nyweza. Nange nagya neno nakudola mwami. Kakati gwe omanye banga lyo mazene smart studio. Era makungulu gayina. Banga lya myaka. Amakungulanga yina kigalina. Tosobola kukola kintu n'okinywererako n'otokiwangula. Tulina kulemerako. Yeah. Kakati nno ssaawa eno tusooka okulisaayo abantu ababadde mu kusabira Hama ne basudde Bubondo. Bannaffe mwebale nnyo. Mwebale nnyo okusabiranga emyoyo gy'abagenzi abo. Naye ne Living Soon Kasozi naye tumusabirenga naye nja kuyiya bwe nkikola. Ate gwe oli mwangu ngenda kuyimirizaawo Kasozi kubanga abantu balabanga Kasozi ataliwo. Kasozi yali w'amaanyi nnyo. Kaakati bwe tuva ku mugenzi Kasozi tulina omugenzi Pastor Yiga abizzaayo. Pastor Yiga oyo omanyinde naye mutabani wa Kasozi bulungi nnyo. Kaakati tugenda kulaba bwe tuzimba ekintu ekyo kuba kinnuma. Kaakati manager kiba promotions etteekamu ssente okulaba nga tubeera ku mpewo ne musobola okutubona. Kiba promotions ekola gisoko gyogerere. Kiba ya promotions tuli bategesi ba bivulu tupromotinga abayimbi. Njagala kati tugatte Mubiru Smart Studio ne kiba ya promotions tutandika okusomesa abaana ebivuga. Era ekikyatusibye bannaffe singa essomero litandise naye waliwo ebivuga bye tutannamala kufuna. Bwe tunamala okufuna ebivuga byonna nga mujja. Kuba twagala abaana bayiga ebivuga. Kati mwebale nnyo okutugobera ku mikutu gyaffe YouTube channel oteekamu Mubiru Smart Studios wadde ffe tugiyita Smart TV era byonna bye bimu. Bw'ogenda ku TikTok oteekamu Mubiru Smart Studios n'otufuna. Naffe Smart Studios tukola ku by'okurecording egamba tuli under kiba promotions tukwataganira abayimbi banaategeka show zaabwe bw'abafuna nga balina ebitalanta nga abeeta mu Smart Studios. Then tulina ne Sherry Electrical Powers eneekola ku bulamu bw'ennyumba, the life of your house, okuwayalinga enju masannyalaze paka A to Z n'okusiiga langi. So tugende butereevu ku kibuuzo kyaffe. Pozzi wambuuzizza kisebo. Ekibuuzo obadde wakyerabidde ddesaawe eddakiika 2 ng'okyerabidde. Abantu gye tuyita babuuza tubawuye ne ku mikutu gyaffe gy'omusimu gino babuuza ku Lord Fred Sebatta Nabi Hama ne basudde Principal Job Cafe ani yali kabeza kabejja. Kakati waliwo ebibuuzo 3 mu Uganda bizibu nnyo byakumaliriza. Naye ngenda kumulungula ekibuuzo ky'abasudde Kafeero Sebatta ani yali asinga okuyimba nga nkozesa bukugu nga gwa mukugu. Kubanga empaka ezo za mirundi 3 teziggwa. Empaka z'eddiini omuntu nga yanyikira obukatuliki tosobola muga nti obusiraamu bwe businga. N'omusiraamu yanyikira obusiraamu tomubuulira bulokole, tomunyumiza Yesu. Akati empaka ezo tezikola ki? Teziggwa. Wabula omuntu bw'omuwa ebyokulabirako asobola okutegeera empaka z'ebyobufuzi. Omuntu ng'agamba nti nze ndi wa DP, ono n'agamba ndi wa NUP, oli n'agamba ndi wa PFF, tosobola kumukyusa. Luba lutalo kubanga ye aba alaba nga PFF yekola ki? Yo mukatonga. Yes, katonga. Naye gwe kyokola mukwase constitution. Soma constitution ya PFF, soma ye NRM, soma ya NUP. Kati bw'obanga oyagala kutegeera ogenda kuvaawo ng'otegedde ki ekisinga. Abaka nga beesimbyewo ono wa NRM, ono wa NUP, ono wa PFF, sooka babuuze manifesto za muziwa. Bw'oba oyagala kutegeerera ku bukugu bw'ebyagenda okukola soma manifesto omanye ani gwe nnina okulonda. Kati gwe kitwale nti olina constitution 3 soko zitumenyemenyere zonna. Kakati abantu baffe bagwe ennyonta. Abayimbi 3 ngenda kusooka mbawo ekintu kimu. Bombi baatandika okuyimba, bonna abasatu baatandika okuyimba. Oyiriza bulungi? Kati gendo gyeyo oluyimba lwa Mwami Sebatta olwa Mutunda baluyita Saamu wange oluwulirize. Ekintu ekifuga oluyimba biba ebintu nga 3. Ekisooka
tune mwoyimbidde melody ekyokubiri ebivuga babikubye batya ebikubiddwa mu luyimba awo ekyokusatu sound ne mixing bivuze bitya oba mukiyita mutya mastering ekyo bakikola batya owulira bulungi tugambe kuba kusogola mu bisi embere ngene evuddemu oba kugamba bidde gafu kubanga tetwagala tugambe nti gundi yadduse nnyo oli agambe nti gundi yadduse nnyo naye nga toze zadde ziriko amannyo kati njagala kuwa byakutegeera oddeyo bitegeere gwe gwennyini ennyimba ezo zenjogerako ku YouTube kweziri Saamu wange genda owulirize Saamu wange olwo lwe lwatunda Fred Sebatta 789 kinana net lwafuluma kinana uyayingira waliwo nasooka kubawo endobo nafulumya kinana gwene mumaaso kakati oluyimba olwatunda Hamani Basutti baluyita Mukyala Mugerwa lwafuluma 87 gweyingiramu gweyafulumizaamu genda nalwo olukole ki oluwulirize ng'ogoberera ebintu biri byenkuwadde ebisatu kakati bw'omala genda owulirize oluyimba lwa Paulo Kafeero baluyita Muvubuka Munnange saana weerowooze lwafuluma 88 kakati bw'onoowuliriza ennyimba ezo 3 ogenda kuteekawo obubonero ogaye naye ono wadde ono mwagala nnyo naye kino kati nkutwala ku mutendera omulala era nga bonna baagukola tuvudde mu zitemu z'abatandikawo akati genda owulirize endongo bwe baagikuba yakalubamu buli omu n'akuba oluyimba olulaga endongo enkalubiridde ngyetisse ku mutwe esusse obuzito ezitoye Lord Fred Sebatta yasooka okuyimba yayimba oluyimba lwe yatuuma abayimbi tulabye abamu baluyita okukolera amafaaya kimadendo okugamba nti okukolera amafaaya luli ku YouTube oyimbi n'obanga asuubula oluyimba olwo luli ku lutambi oluyitibwa ettaala y'obufumbo genda oluwulirize bw'olumala endongo yakalubirira Kafeero mu mwaka gwa 94 naye n'akola olutambi lwe yatuuma olugendo lw'ebukunja luno sirina nze naziddayo nkoze entaze ate luno nga bwe nalaga nti nja kukyusa teluli nnyo ku lukoba nalaga nti nja kukyusa yayimba ku nsi yonna emirimu gyonna buli muntu kyakola asooka lubirirwa naye ennyimba ezifokasinze ku ndongo zitambulira zeezo mujjanga ne mundabako mbadde muntu wammwe nkulaba bulungi kati olwabasudde baluyita byendabye katono kentutte kekange nyenze kulima nnyo enfuufu ettunke gitannyuka nkutadde wali yagamba mbu omulimu guno mpawo yasomaasomako ebakima nti okusoma kwatulema ab'emitwe ne bajja ne batwala naga ndi nk'oyo omulimu ogwabulwa enfo w'ogussa nekyava ku kyakwaga embu gitagitadde wali anti ng'ekaluye lwaki yakaluba kakati eyo nayo nja kukutwalayo olulala naye olwaliwo njala nnyo okumala ekibuuzo kino ozze omenyamu ennyingo bwoti nkimenya njagala ngenda okutuuka kukugamba nti kino nga naawe olina kyokola ki oli ku manifesto 3 tuzibikudde kati tukola ki tuzisoma waliwo item ng'erimu babiri Sebatta ne Basudde Kafeero nga taliimu awowa bagenda e Bulaaya bagenda okozi 9 bagenda 9 bwe baakomawo Hamani Basudde yakuba oluyimba lwe yatuuma byendabye byetwalaba e Bulaaya simanyi Fred ojjukira bye twayogeranga tuli e Bulaaya ennyimba zino zenjogerako ku YouTube kweziri genda
oziwulirize bw'oba obadde toziwuliriza omanyi waliyo awakana nga ye yawulirayo oluyimba lwa Kafeero lumu soboleka embuze manager bye twalaba e Bulaaya n'abankuse eziriko alubamu yemu yes era alubamu bagiyita bankuse kuba mpulira gita eyo nga gita ze zimu zennyini alubamu bagiyita bankuse okay tugende mu maaso Lord Fred Sebatta n'ayimba oluyimba lwe yatuuma ekijjulo ky'e Bulaaya avudde e Bulaaya ne basudde yakola bubi banne byonna ebintu yabiyimba n'abaana abagamba mbu toyogere ng'ejje twakyakala n'amugamba nsaba ne Fred byolabyo bigamba abantu kati ate byonna bibala byabiyimbi era yamulekeddewo ki ennyimba ezo ziri mmeka ziri bbiri kati awo tuli ku item ey'okusatu nkulaze ekyabaleeta endongo bwe yakaluba bagenze Bulaaya Kafeero yaawo taliiwo waliwo yayimba olugendo lwa Amerika yali Kasozi wetumize ku bayi tunaamuddira anti abantu bawakanira bano abasatu kaakati tugenze ku nsonga ey'okuna eyo naye erimu babiri ow'okusatu taliimu ey'abaafa kati ye mwami Sebatta akyali mulamu bali ababiri baakola ki baafa naye bombi bwe baali bafa buli omu yaleka olutambi mu studio olwali lutannafuluma olutambi lw'abasudde lwe yaleka mu studio nga terunnafuluma baluyita eggwala lyebusega eggwala kwe kuli abakyala babbeeyi n'abayimbi n'olwa Susan n'eggwala kati wuliriza ennyimba ezo oziteeke nazo muki Kafeero atwekedde luyimba ki Kafeero bwe yafa yalekayo olutambi lwe yatuuma nsonda nnya okuli yigiyigi kuliko musanyusa oli munene Katonda sijaganya kuba nti nkuzi kuliko nsonda nnya n'ebisigala by'abafu kati nazo ziwulirize kati ate okwo njagala kuwaako ennyimba era buli omu lumulumu olwali lukwata ku ffe Basudde yayimba ng'agamba nti abayimbi buno bakale limu kulu ngamba mmwe bayimbi bennyini yabbawulamu ebiti bisatu nnema obuteekubira eri abayimbi bennyini muno n'ayimba n'ofuna essanyu nga byayimba biva ku ntono ate n'abitukkiriza olwo lwaki lw'abayimbi yamutuma okuyimba kaakati Kafeero n'ayimba oluyimba nga lutujjayo ebitukwatako ne lutwambula ne lutusuula wali ne lutunnyonnyola luyimba ki sijaganya kuba nti nkuze yakuba paati esembe yantuulamu nnyo affe abaakuba ebidongo by'edda ensonga zaffe zonna yaziyimba emufuuyirira ng'obuma buyimbe kemeno webakuvuma omwana wani afumbewo omuddo kwegamba yayogera ensonga zaffe zonna ezitukwatako abayimbi ega buli omu ku alubamu gye yaleka abayimbi abaanise weebale nnyo gyenvudde wammwe kaakati gye mitendera gye njagala omuntu agende awulirize manifesto zombi ozibikudde kaakati nenzijja ku nsonga waliwo abagamba nti Basudde yali tamanyi kuyimba ani akyogera oyo muwo bakyogera ye tamanyi kuyimba kakati okuyimba okuwandiika kirala abantu nga basala ebigambo owuliriza okuwandiika kirala okuyimba kirala okuwooma eddoboozi nakyo kirala kaakati Basudde yali talina ddoboozi liwoomu nnyo n'ekirowoozi kyali kinene bulungi okituula naye ate okuyimba yali akumanyi nnyo kubanga abantu bazannyidde mu nnyimba za Basudde ne zibalema tubuliddwayo omuntu ayimba nga Basudde kankuweeyo oluyimba lumu lwenkakasa nti Basudde yaluyimba kati omuntu amanyi okuyimba njagala ongoberere ng'omanyi okuyimba so si kuwooma maloboozi simanyi kiki waliwo ekintu kye nnayambala ng'akakomo nakijjira ddala mu kyogero nkyakirina nayimba kuva buto ne maama bw'abannyumiza nakabisa ggono nga kyaliko n'ekirira wano omukwavula nayongera obbeeyagaza gangeegenya bye boogera ng'ayimba okutambula nga maama bw'ampa obugalo
kati omuntu ayimbanga ayambuka akana na kugamba bayambuka atuukayo bwakatuuka wakatuuka nadda wakati na balansinga na balance oyagala kugamba ngo tamanyi kuyimba kati kitegeeza gwakyogera gwo batomanyi kyokola ki gwo batomanyi kyoyogera kakati kankwongereyo oluyimba lw'Abasudde era gwe bagamba nti tamanyi kuyimba gwe bagamba nti tamanyi kuyimba njagala omuntu yeepanka ambuulire oba okuyimba oluyimba bwe ruti oba tomanyi kuyimba leka nnyimbe mukama yanjazika lwalinzijako ebyange lwe munintenda nti wannayimbanga nenkunkumula ennyenje nkulaba ndi munnammwe nnyo sulanjiya funa ebirungi byembaleetera obutayusa ate sirikoowa nina amaanyi era neekakasa bulungi ekintu kyenkola ne kaakati nzize ng'obwedda ndowooza banna leka tutandikire we twakoma owulira omuyimbi kaakati nno ng'okyali awo omuyimbi muwuli naye kanyongereko bweti amaze okutambula awo nga katannawanika n'abakazi kula lyaffe leka njogere mu baabawombeefu ndaagalwa gama buli wamu yayitangawo waggulu najja bw'ati nakka n'aleebeeta wansi naye ng'omuwulira wonna waali nga gyali bulungi gyali bayita okuyimba okwo kwe bayita okuyimba era abantu balaba gite ne bagizanyisa gita si ya bufuzi era omuntu okujja n'ayimba oluyimba lunaalutuusa so nno ng'awulidde oli bye yayimba kuba kati bw'oba owandiika oluyimba oba oyimba okitegedde era okuwanika okusaakaanya okuwoma kwonna kuli mu kkalaamu wano ng'owandiika kati omusajja Basudde ekyo njagala basooke bakimuggyeko okuyimba yali amanyi bali baagala baali banoonya vibe kakati njagala kugamba abantu bino ebigambo bino nze nga nze musoose ne mbamenyera abayimbi basatu obategeere bulungi owakane kyomanyi tugenda bulungi awo kakati njagala kutwala ku kyange nze kyemmanyi mwami Sebata saagala kumwogerako nnyo kuba akyali mulamu ate okuyimba bizinensi saagala kuyingira nnyo mu bizinensi yaki bizinensi y'omuntu naye njagala twogere ku bali abaafa kuba baakola ki baafa togezaako n'ozannyira ku musajja gwe bayita Basudde nga kye bayita okusengeka ebigambo okuggyako nga tokwatangako ku kkalaamu n'owandika oluyimba kati abalabi baffe tusaba munoonye ku luyimba nze kino kizze banoonye ku luyimba lwe bayita Clementina owulire bwe yaluka emboozi eyo ate ennyimba za Basudde tezisobola kuggwayo mpitirivu kati nze kyenjagala okugamba ennyimba ze mmanyi nti omuntu bonna abawandiisa bali mu Uganda bennaawuliddeko teri asobola ziwandiika obadde okimanyi nti Basudde muyimbi yasinga okuyimba part 1 ne part 2 mu nnyimba zaawe ate nga takikubuulidde ng'ayita muli bw'ati oluli yayita ku kkono wana wadde ayita ku ddyo gwe ne weezuulireyo omanyi abadde amaleyo kaakati mbuusabuusa nti mu Uganda mulimu omuntu asobola okuwandiika oluyimba baasi duniya n'aluwandiika nga Basudde bwe yaluwandiika part 1 simanyi obanga mu Uganda mwali Basudde ekiga kyamanyi kyeyayina yakolanga introduction esooka yokka ng'ogamba mpeddeyo anti yayimba ebigambo simanyi ebizibu by'ensi eno buli omu abiraba watannabeera bakkiriza olinga omuzibe n'ensi bw'eba mmotoka yava mu kkubo kati eddukira mu nsaalo ssaako obusaka egira ne yeggunda mu gannya ganene abamu ne bakunkumuka abafa ne bafa kati waliwo we yayimba n'agamba nti obwavu bukutunza bibyo mu nju obuwone ng'ataagula yatunze enju enensi etabuse kati ebyo ebigambo oba bino omusajja alina okubikulira kw'amaanyi kubanga tudde mu mbozi manager obwavu bukutunza bibyo mu nju obiwone bikopo masowaani oli mwavu nnyo oga naye kantonde ku byange
kati ate mbugo bavu bukulumye nnyo ate nzaagula ebyomunju natunze enju ate watunze obwo bitwala wa bitwala mu nsiko omusajja alina ebigambo bw'obanga owuliriza basudde mukole ki ng'owuliriza ennyimba ezo basudde olina kuwulira paati oluyimba lwe bayita ekiryo n'omuwafu ye yalutuuma ebintu bizibu naye omanyi kye yali ayimbako nganze omuntu nga nsobola kyogera sobola kyogera kyogere ambuye n'obubaka bwe yali ayisaawo ku bwanguzi obwali buzze kakati era ne ku ssaawa ya leero abantu tebaluwulira tebabitegeeranga n'akamu yes era bimanyikiddwa kubanga okuyimba kulimu okuvuganya kubanga bizinesi kulinga byabufuzi yes naye yakulaga abantu bameka 3 ne betuwogerako bali bameka 3 naye yabagatta wali mu luyimba lwe n'abakulaga agamba kutu yawulidde ennyonyi mu bbanga liiso n'atunulayo okusobola ogiraba ko kutu nti eriiso ntyanga si bagiwulira tobadde wagiraba liiso n'abigaana nti kutu osaaga yogera erangi y'ennyonyi eyiseewo wano langi olina kugibuuza nze wadde weetenda okuwulira okukamala kati akulaga kiwaliwo yasooka neyeewaŋŋamya bwe yamala okwewaŋŋamya ono munne n'amukayanya n'agamba nze nakusinga naye neyeewaŋŋamya bwe njogera bwe ntyo abazze bagoberera akadongo kamu sigenda kubyatula ne muba mu ntegeera bajja kufuna mu kaakati n'alyoka abagamba nti liiso lyalisinga kutumpozi naye eriyo bwongo kina bombiriri omusajja kalo namusaasira ebyamusibako banna liiso ne bwalaba okukamala tategeera kyalabye bwongo bw'atakola kati era okuva bwongo lwe yavaawo amaaso tegaddamu kulaba obadde awo badde ogguka ekulu kyaddamu kuwulira kutu teyaddamu kuwulira ne maaso teyaddamu kulaba kasita bwongo yakola ki yavaawo kasita bwongo yafa kubanga ye bwongo awazibu abantu baffe ekifu ku maaso ekibaliko njagala bakiveeko waliwo omuntu okumanya okwepakeginga n'otegeera kibayita okuvuganya era neweeyambako okubaako by'owangula olw'okubanga wategeera kati simaati omuntu asobola okubeera ng'alina essaati ezi ng'alina empale zezi 2 alina peya ye nga teegi naye nga buli lw'omulaba aba simaati okitegedde akikola atya nga ye yategeera nti ndi munaku naye ndina okugenda mu bantu nga ndabika bulungi ate n'osanga omuntu nga alina engoye nnyingi alina engatto nnyingi naye nga omusanga teyagolodde oba okitegedde ali awo nagalaalo kakati bwe tuba twogera ku muntu omufunyi ate saagala ondeetera ono ow'essaati 2 nti yasinga obugagga oli ow'essaati eziwera 10 si yaba amusinga naye ono yategeera bwe mba ngenda mu bantu nina kubeera atya ate ye oli tafaayo wati yagolodde ye atambula butambuzi kati mu maaso g'abalabi ono ayambala essaati 2 ng'azigolola ng'azooza aba agenda mumusinga okitegeera yeteekateeka bulungi music okumuteekateeka omutwalira abalabi nakyo kinene okumanya management newe managinga noga wano sijja kuyitawo kino sijja kukirya eyo ebbaala sigikyamako bikulu bwe nkugamba nti teri muntu ku bayiiya be nnaawulidde nga nange neetwaliddemu kuba nsobola okuwandiika oluyimba nkumanyi bulungi era omuntu awandiika oluyimba neŋŋamba oyo teyalumaliriza singa yatambudde bw'ati yabadde atumaze
nempulirayo oluyimba ng'omuntu yaluwandiise n'aluyimba n'alumala. Ne wabaawo oluyimba ng'omuntu yaluwandiise neŋŋamba ebintu byawandiise sibisobola. Era ne mu bayimbi be nnaawulidde tewali akola ki? Kati tuzze wali ku musajja ayina essaati z'ebbiri n'empale ebbiri ne peya ye ngatteemu n'oli eyasala endiboota yeyengoye eri mu nju kyakwata kyayambala. Kati kyembadde nkulaga nti kati olabanga ekivulu ekyali enakivubo ekya munno mu kabi kyalimu abayimbi bameka? Basatu. Ne Lord Fred Sebata n'akubawo ekivulu nga yeetadde ku posta muntu ki? Omu. Ne Mukalango yalimu omu? Yalanga abaamuwerekera. Abamuwerekera yabalanga. Yali ku posta omu? Ekyabali ku posta baliko bameka? Basatu. Livingston Kasozi ng'ali waggulu, wano wansi Saidi basudde Saidi Kafeero. Abayimbi basatu. Tugende maaso. Okitegedde? Naye enteekateeka eya show, enteekateeka y'ennyimba, ennyambaza y'ekivvulu, okukola omutindo ogwewuunyisa tozanyira ku Sebata. Okuteekateeka show. Kati Sebata ne bw'oba toyagala byayimba naye n'ogenda mu show ye ovaamu ng'ogamba omusajja wannange yakoze ebintu. Oba okitegedde? Wadde toyagala tomwagala nnyo. Okitegeera? Kati yakolanga show okuva ku muyimbi asooka okutuuka show lweggwa nga onyumirwa nnyo ne bw'oba ye tomwagala nnyo. Ye matendo. Kakati bw'oba oleeta muyimbi nti bayimirira awo nti kati basudde ayimba oluyimba lumu bali nga balina kuyimba 20. Kubawo nnyawo manager lumu nga muyina kukuba ennyimba 20 okusobola okumeggana n'oluyimba luli ne baba kuba pirisiira kiba kiwedde abeera abamaze sya. Kati kankubuulire basudde yakuba 87. Mwami Sebata yafulumya olutambi ettala y'obufumbo lwali lwakafuluma basudde n'ayimba Mukyala Mugerwa basudde n'ayongera okuzaala kwa leero Mwami Sebata asirise ng'asirise akyali ku ttala y'obufumbo n'ayongera Mukyala Kandida ziweze 3 wakati awo waliwo 2. Lodi akoze eki? Asirise. N'ayongera Mulamu tonnenya kuvaamu ggamba. Era ategeeza akyo okusiriikirira bw'ati. Lodi ng'akoze eki? Asirise. Najja n'akuba bagenda bandikomyewo. Nsisire na mwezi n'emyoyo ziri entambi mmeka? 4. Ono n'aleeta olutambi luki? Lumu. Naye olw'entegeka gy'ategekamu ebintu bye era amaanyi yakola ki? Yagafuna. Era olutambi olwo lwe lwatandika Matendo abagenda bandikomyewo. Naye ng'omuntu bw'ogenda n'olaba Matendo kati nze ekintu ekinneewuunyisa abantu abamu boogera ebintu nga tebaabiraba. Omanyi byali bya ssente okugenda okulaba show ng'olina kusasula si ya bwereere. Kati omuntu omu akugamba nti kati nze nalaba ekivulu kya Lord Fred Sebata mu 1990 Uterase View ebwayise twasasula siringi 22,000 22,000. Omusajja w'amaanyi bw'atyo omwaka gwenjogerako ogumanyi ogwogedde 1990
ng'okuyingira osasula 2,000 mu mmeka mu 2 kati kankubuulire we wabanga ova Kawempe okujja e Kampala mu takisi ng'osasula siringi 10 tuvudde wala kati olwaleero okuva e Kawempe okujja e Kampala mu takisi osasula 10,000 mmeka 2 ate endongo ya mutwalo bintu byakyuka tola sipiidi eri awo nti oli yatuseera nnyo naye twayingira ng'amaanyi mangi naye ng'ate ogenda okulaba ekivulu okukituuka mu nnyimba nga 5 ng'amasannyalaze ne bwe gagenda tobanja oba tomubanja kuba bwe baggulangawo bwe bati sayike omanyi wabangawo olutimba olwa bbulaaka wano oluggalawo wali ne bazimba eri ebintu byabwe kati wabakubanga oluyimba lw'eggwanga ne baggulawo bwe bati wabangawo oluyimba luggulawo guruupu matendo kati ogenda okulaba oluyimba oluggulawo matendo okugenda oddumala n'esseegi weefaanana nga ku 2,200 ze wasasudde 10,000 lugenze osigaza 1,200 obanja 1,200 kati jjukira bali edda ng'omuyimbi tebalimba mbuno sita yasembayo wayimba abayimbi nga bana najja nayimba oluyimba lumu naddayo naye olwo oluyimba yagendanga okulumala kati nga sente zonna ziwasasudde ziweddeyo agenda kukwongeza bonus nno mulina emirimu minene era nalabako sho y'amatendo baali yagituuma kigudde waani era nayo nagiraba ku terrace view kigudde waani eyo yeetaaga budde bwayo okunyumiza ekivulu ekyo kubanga ekivulu ekyo oba gwe wakinyumizaako n'empulira nga njangambe nkemiwe nga muzekise batta n'ojjoddemu otuzanyireyo ekivulu kigudde waani kakati amaanyi g'ekivulu gaawuka ku g'okuyimba amaanyi g'okuyiiya gaawuka ogo g'okuwooma eddoboozi buli muntu yali w'amaanyi mu levo ye naye bwe kuba kuwandiika nnyimba saagala basudde kubaako katigole yonna gy'avuganyizaamu abayimbi ba Uganda bonna osooka ye n'omugjamu kwegamba ng'okwenkana oluyimba olumu oli alina kuba ennyimba 20 bwe tuba tugenda kukola empaka nga nze ngendo zisala ez'okuwandiika basudde saagala abeeremu kubanga makisi ze ngendo muwa neza bano kiba kimenya amateeka zijja kujjula ziyiike n'okuyiika njagala avuganye n'abalala nga ye taliimu nziira ku bigambo byogedde ku basudde nfunye ekintu kino ekigambo okimanyi nti basudde ye mufu akyasinza okulabirira abalamu kati ekyo ng'okirese waliwo n'ekirala kyempulira nga kinnumya nnyo omutwe kimanyi obudde bwa tukyalina eddakiika zaffengako kinaggwa kijja abantu bagenda ne bagamba basudde yali tafuna bantu ekigambo ekyo nakiwulidde ne kinnumya omutwe sikyagala nakiwulirako naye obuzibu bwe buva kaseti zaali zigula ssente si buli muntu nti ssente yazirina okuyingira mu kivvulu twasasulanga si buli muntu nti yalina ssente zisasula okuyingira ekivvulu kakati abantu abamu tebaalina busobozi bulaba bivvulu naye bakugamba mbu nno baabiraba eyo nsobi basudde yali omu ku bantu abafuna abantu abangi era kankuwe kino njagala omuntu aveeyo olwaleero simati njagala okiteekeyo omuntu ajje aŋŋambe nti eno likodi alina we yagiraba basudde gye yakola ng'ali ne Livingstone Kasozi bwe baali baggulawo Kabuladda Professional Singers gwali mwaka gwa 1991 mu January kwaperandi ekibuye baategeka show ku weekend nga lwe baggulawo Kabuladda ne tuyingira mu show ya Kabuladda emisana nga toyinawo oyisa kigere toyinawo ssiza ng'ejjudde Kabuladda bagiggulawo bwe twali tufuluma emiryango gy'eno eno sayidi gy'olaba amatooke we twayingiriranga ng'ate abantu bagisimbyeko layini abagenda okuyingira ekiro
nga bayingira misana abekiro ffe twayingira emisana ninga waliwo show y'ekiro kati mu kutuggulira tufulume twali tetukyasobola kufulumira sayidi ene musimbye fuluma bali basimbye eyingira ng'olujja lwonna lujjudde abantu kye baakola ne batugamba muddeyo mufulumire eri ne baggulawo ene wakadogo ekiranga ekigazi baggulawo ene wakadogo waliyo emiryango ng'ojjukira bulungi ne baggula emiryango gy'eno ne tuyita eno mu bbaala gye twafulumira ngeri tosobola kukola ki kuyitayo wajjudde abantu kati likodi gye yakola ne Kasozi weekend eddako era baakolaawo basudde nga yali maanyi mangi kakati oyo gwe omuntu bw'ajja nga agamba nti basudde baamutegeera afudde basudde ye tefuna bantu ani yakikola n'agenda nti nkoze ku Aperandi ku lwaleero nga 12 nga 19 era nkomawo era najjuza ani yakikola oyo Hamani basudde gwe twogerako obwedda amaanyi yayitandika basudde yakola ekivulu yakituuma bye mulinnanga ku Aperandi ng'oluyimba talulina yali musajja mugezigezi ate bantu nze mbeewuunya tebabimanyi basudde yali talina luyimba bye balinnanga ne bamuleetera akamotoka akaamukuba ekigwo emyanzi kati bwe bakamuleetera n'akagula ne basigala nga bamubanja n'anoonya engeri gy'ayinza okusasula ebbanja eryo likole ki liveewo n'aga naye kikiŋŋaana okugenda wano ku Aperandi n'akuba bbana n'ebipande n'ateekayo n'agamba bye mulinnanga kakati kye yakola yali talina oluyimba lwe bayita bye mulinnanga yali afunye omulago kati era ffe abaali bawagira basudde kitugamba atuba kati bye balinnanga atuba kati yaddira ennyimba ze teepu ze mu kiseera ekyo yali alina olutambi lwe bayita mu bunengo ye ndwali lwakumeka ansooke nzibalemu kubanga yakuba mukyala Mugerwa n'akuba Zaala Kwaleero Kyala Kandida Mulamu Tonnenya Ekiwuka ennimiro y'oku Buganga Macedonia Pirisiira bye twalaba abankuseere mu bunengo ye yalina teepu 10 kati n'agenda nga ku buli teepu ayimbako mansita lumulumu oluyimba lumulumu n'akifula bino bye mulinnanga n'agamba ebyo bye mulinnanga agamba yali musajja ng'ayiyiza ku simba oba okitegeera kati naye saagala kugamba nti buli yakufuna abantu omanyi nze njagala nnyo abantu bayige mu bye twogera saagala kugamba nti basudde yafunanga abantu obutasalako okuyimba okufuna abantu mu show kitegeeza lutambi lutunze era buli muyimbi bwe yabanga agenda okufulumya teepu bagifulumyanga batayiminga abantu naye ng'olutambi bw'olufulumya ne lugaana kkiriza obagaana abantu bagenda kukola ki bagenda kwesala kati basudde yakola era yali ya teepu 3 yafuna akabenje kali kenjogeddeko yagenda ne yeewola ssente w'akasajja Andisanis nga mukakasizza ndi ngenda kukuguza entambi mmeka 3 kati ono n'abeera ng'amuwa ssente okubujjanjaba abaana ba Kabuladda balidde biki nga bw'omanyi gurupu yabanga omuntu omu yagyetisse tesobola kukola waatali okitegedde kaakati n'afulumya olutambi lwe yatuuma bye balinnanga kwe kuliko Playman basudde naye nga likodingi nfu olutambi olwo tetwatunda n'afulumya olutambi lwe yatuuma ekitutwala ku mbaga lutegeera era nga likodingi ki nfu kati jjukira yafuna ebizibu byali bya mirundi 3 Kabuladda bagitandika ne Kasozi
mu 93 nga bakava Bulaaya Kasozi n'agenda akulekedde obuvunaanyizibwa Kasozi yagenda ne manager Lubega kati bano bayingira mu management Mbalire ndowooza ne Busuulwa ne Sserunjogi bayingira mu management baki bapya noono mukulu munne bwe babadde beewuunaganya akoze eki agenze kati basudde agenda kwetikka okuyiyiza gurupu n'okukinoonyeza gyeneekola ebibadde bitamukwatako n'osigala nga yalimba kakati bw'afulumya gundi bye mulinanga ne yeesala n'etevaayo bulungi ate kankulage mu piriyodi eyo yennyini abanne be yali avuganya nabo ennyimba ze baakuba olutambi lwa Kafeero Walumbe Zaaya olutunda 94 manyi mangi nkulaba 94 kati awo yate we yaleetera bye mulinanga 94 ila bulungi ne lusikattira kati 95 Lord Fred Sebatta akuba gwanga mujje kuli n'abawanuka akuutikira eggwanga lyonna yasaanikira ye alisaanikidde buli woyita n'abawanuka gyenga teepu efuuse teepu basudde alina bye mulinanga nafu kati mu kiseera ekyo ate aleeta olutambi ekitutwala ku mbaga nalwo lunafu nyimba zaali nnungi ne recording eyazo nga recording nfu nnyo era bw'owuliriza ebigambo byazo birungi nnyo ne recording nga ki nga nfu kakati bw'aleeta ekitutwala ku mbaga ne bano abaana ate ne bamuvaako Busuulwa ne Kagulire ne bayingira ensiko nabo ne bayingira ensiko olaba olusozi lwe yeetisse kakati buli gw'owulira agamba nti Basudde yali tafuna bantu yalabira mu kaseera ako akati setback buli mulimu ebeeramu bw'aba akyali ku kitutwala ku mbaga Kafeero aleeta omuliro baguyita ekintu kyange ekyali ekintu oluyimba olwo compact zaatusiŋŋaana ndongo yakulabako munsaasireka bange gwegwe endongo yakulabako okitegedde kakati omusajja Basudde ayongera olutambi lwayita va ku bantu naye mwannyinazo onooba mulamu ndutegedde nalwo lulungi nnyo ebigambo recording nfu ze ntambi 3 ze yalowooza mbu nsasula kasajja saata awaabaki bakasitoma abo ebitali birungi okitegedde nsasula kasajja ne kasajja ebyuma bya studio byali bikaddiye babikutte nga balinga bakwatidde ku kaseti kati azuukuka ng'audience alaba egenze era okuyimba oluyimba nti byendabye yali ayimba kituufu alubamu zino 3 zamukuba entiisa nagakanzire n'ebubondo kyava awandiika olutambi olwo n'ateekako ennyimba nnyanga z'amaanyi nnyo yayimbako byendabye n'ayimbako Muwasenju n'olw'amaanyi n'ayimbako ebiyita ekiro ebintu bizibu ebiyita ekiro naye olusajja n'ayimbako essuuti ya Kawemba okitegedde buli luyimba lwali lukola master lweyateeka kuteeka kakati olwo ng'asituse era n'agenda mu studio ey'amaanyi kuba ebyo ebiseera studio eya Dipe oyo Dipe okusegawa ye yalina studio nga tugiyita Dipe studio Dipe okusegawa omuyimbi sooka omunoonya yalina studio nga y'amaanyi nnyo yalinga awo nga woolaba ebitaala bya Kampala Road Ntebe Road side awo nga wali La Bonita kamera person waffe tukutumiddeko KJ Codes ku Mapensa Producer Smart Studios omupya kati okitegedde njagala abantu kye bagamba Basudde yali tafuna bantu bakiveeko era bwe buwanguzi buli bwe nakulaga mu luli mu mboozi eri gye twasooka okunyumya nti yasanyuka nnyo kubanga bw'amala awo eyo teepu byendabye bazzaako duniya weeraba teepu engatte okitegedde ekola bulungi bongera engatte gwe musika naye ekola bulungi
aleeta peni agikwata aginoza akola eggwala kati obuwanguzi obwo bwonna ng'audience kubanga teri muyimbi, buli muyimbi yabulwa ku bantu. Teri muyimbi nze naliko ku gundi awo kwemwemu Kafeero ng'alina mu sso abantu nga 3. Kafeero Paulo n'ayimba ennyimba mpitirivu, nyimba ennyimba nga 2 mwezi, naye mu sso mwalimu abantu ngaaga, ate nga naffe ab'obwerere mwetuli kuba twalimu ne Mawule. Teri atabulwa bantu. Era omuyimbi amaanyi ge gali mu lutambi lupya. Kakati olaba ebigambo emanyi gye byogedde nsuubira tibiweddeeyo. Tujja kutandikirawo ku mulundi oguddako tutangaaze abantu ebituufu byonna mugenda bisiŋŋana ku Smart TV. Manager wa Kibaya Promotions akugambye apromotinga abayimbi n'okuteekateeka ebivvulu, naffe no mu Smart Studios nga tuli wamu bwe tukwasaganya. Eno mwagala mu Kibaya Promotions ndi director. Mumwagala ate mumwagala ndi manager. Mwagala mugenda ddi Masaka? Mwagala omwaka guno tuyinza obutagenda Masaka, njaga agendayo n'ekibinja kirala. Ate ku nnyanja mugenda director waffe akyalina mu byatereeza manyi yagamba sound tayagala nnyo kugenda na sound etali nnungi, kakati ebyuma byagenda ne byonoonekamu awo. N'agamba tumuweemu omwaka guno amale okutumya ebyuma, tuyinza kutandika mwaka gujja mwagala, naye yo Kibaya Promotions etambula. Kati ngenda kutusetingayo abayimbi omwaka guno ngende Masaka ngangemu ennaku nga 15. Nze nabeera ku mulyango gumanyi ku mulyango obona okuba nnanga ebyo nabimala, ebyo nabiggalawo. Nabeera ku mulyango wali ssente, nategeera nnyo ekintu kye bayita ssente. Mu bufunze emboozi yaffe olwaleero tujja kutandikira awo bwe tuginyumizza. Tubaddeko part 1 mutulinde mu part 2. Producer KJ Codes ku mapensa tukutumye. Ekibuuzo kimulungudde basi kimulungudde. Ekibuuzo kimulungudde nange kennyini nomulunguliramu. Njagala ennyimba ezo buli omwazi wandiike. Waliwo omwami bamuyita ali South Africa bamuyita Gulumonde, abuuzi yasaba program eno yagisaba, yankwirako n'essimu era ndowooza obubaka buno bujja kutuuka bulungi. Tukutumiddeko nnyo mwami ng'ayagala ki program eno kumubuuza kibuuzo nga bwe kyabadde nti kwono noono ani akira. Kale kimulungudde, nnyimba ziwulirize. Wulirize ennyimba ezo zonna kubanga ze zirikola emirandira ejjaani asinga. Eno mu makkati tuwalike buli omu yakola byakola, naye ebyo ebirungo bikumala ono yajja atya, yawunzika atya. Kale nabwe kityo tubeerekereza Kabaka awangaale Ssaabasajja.